Etudde baze boogera kati nawudde avuma kasuku simanya kasuku wanjogeddeko ebyenkima naye nga mu reality bwe twali tusitula abalwadde abo manager ye yagamba ate n'enkima ekola ki wano. Enkima yo teyafa nga kasitama kati ku kiyinja nga weekalika kubako kasitama ku kiyinja ebyaddala kati n'obuuza avuma kasuku ng'enkima okimanyi wagirina lwaki ovuma kasuku ompulira essimu zaavudde ku mwalo essenyi gye yalinyira eryato ng'agenda ku kizinga baakubye essimu era n'ennamba njirina omusajja n'ayogera twamulikoodize n'abamidiya bamu babaddewo omusajja n'agamba omusajja yajja n'enkima mu kugitwala n'agiteeka ku lyato ompulira ne bamugamba omugagga yali atisseeko ebintu bye nga bingi n'agamba oyo bw'aba alina enkima mubagjeeko zisigenda nabo mugjeeko ebintu byange kuba mukima gyendaga tewagenda nkima ontegedde bulungi kati ebintu ebyo babinyoma agamawule gonna bwe munaaganoonyereza mugende essenyi ku mwalo mugende ne ziiru waliwo ziiru mukulu ne ziiru muto naye gwe mujja kumanya ziiru ki gwe baaliko mubinoonyereze balekeraawo okumanyira ng'avuma abantu ng'ate ebintu byali bituufu enkima yagirina ontegedde so kati ebintu ebyo byanyiza bwe nalabye nga boogera nnyo waliwo n'omuyimbi yavuddeyo ndowooza ng'anoonya platform kudda atandise okwogera Ndugga leeta embalirira namwanyi okukolerawo oluusi enkuba eremesa era batugamba nga wakatuuka nti bw'otagenda eri mu mbuga oyinza obutakola kuliko emisoso gyakwo ennyanja erina emitendera waliwo n'emizinga nga kye bayita luwero tosobola newoba mulokole nga beepanka okusaba tosobola kutwalako mukazi era kubeerako basajja bokka bw'oba oyagala okwegatta ojje mu bizinga birala mumala n'onaala bulungi n'oddayo eri ku kizinga tekugenda mukazi otegedde kati bakiyita luwero kuliko ebizinga ebitagendako ndiga kuliko ebizinga ebitagendako bulo kakati ekyo ekizinga kyo tekigendako nkima kati nti bwe yatuuka ku mwalo nnyumya bye nnawulidde ku musajja nti bwe yatuuka ku mwalo ne bamugamba toyingiza nkima wano waakiri gireke mu lyato bw'onaamala okuyimba okole ki okeere ku makyo osange enkima yo mu lyato ogende kati ye kyeyakola mbu yagenda ku mwalo n'agula ebokisi ya sabbuuni enkalu najja n'ateekamu akakima n'akakukusa nga tebategedde n'akayingira abalungi abaliko ekika miliyoni ne Hadija Kigozi olunaku olwaleero okutuusaako ebyo byeyagala olaba tulina omwami Hassan Ndugga Ndugga bamweyana Hassan terikyalirire lyabawalabu tulina omwami Ndugga bamweyana olunaku olwaleero ate nga gwe wena ndaba yenze Hadija Kigozi namba emu beera ng'osubscribinga awo onyigeko ka batoni ako akamyufu bwe kati ate obeere ng'otweyungako bulambalamba mpozi bw'oba oli ku Facebook ku Instagram oba ku TikTok beera ng'otufollowingako nnyo weetuli nnyo aba Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'essaala z'abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga bwe bateekamu akasente okulaba nti show etambula bulambalamba bagala baffe ba West Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi nabo we bali nnyo okubeera nti abazadde babatuusaako services ez'enjawulo aba Herbal Choices Pharmacy bali awo South Africa nabo we bali nnyo mpoza ate n'omwami omusaalongo olukwata akugamba omala kulabako n'olyoka osasula nsanyuse kulaba bweza awe fumbe ndiraba liggumidde olwa muzzukulu wa Walusimbi so tezikulabika kitegeeza abefumbe tebabula si sojja zifuna ozirina tonneezuula kuba abefumbe ffe ba Walusimbi ffe bananyini ssente tugabirako abala ogamba otya muganda wange sirina tabbu ndi wano nkeesa lukya mbanjiribwa ntoba na kintu manya akadonkamu abantu bandeka nze kandi awo ntoba naye situla muzze waggulu bantu naye oli musajja mulungi naye woteekako kino ekideeya kino kyoteeka ku nviiri ekyabajjajja ombuzaabuza naye kinyambye okwekuuma embwa eyeekatwe manya abakazi abo oba musajja mulungi bw'oteebuzaabuza bayinza kukuyoola nga abayoola enswa naye kati babeera ababeekudda keekano ate wali mukadde naye nabawona naye olina emyaka emeka emituufu emyaka nkaddiye kuba kati 36 nti atambuza ati gikyeyongerako naye bambi webale kikwasaganya twali twakwerabira naye wamala n'okomawo mullo mwali temwanneerabira mmwe mwali temukyanfolowinga
Waza alesizikizanga kuva 2013 abazikiza mu abawulira bino we byakutuukirako nti ataasani bamusibye ate kino kituuseewo nenda bange ebitaataaganyiza kaluya naye nagenda olanga ozzeemu okikwasaganya anti ndi musamizi omutuufu asamira byentegeera omusamizi omutuufu tatya mbeera kuba abakola bajjajjange baba bakola bakuuma basaggula kati ate buli wobango n'asituka teri awa bujulizi mu kkanisa nga tabonaabonangako kivula abantu bagamba nti ekkanisa zibeeramu baasooka kubonaabona abaasooka mu bwenzi ne bakoowayo abaasooka mu kulwala siriimu nedda tebiba bwe bityo omuntu yenna alina obujulizi bwasobola okuwa abantu aba yayita mu mbeera kati senga ebyo tebyabaawo nakati sandibadde musajja bwe nti nawulirako nti walokoka n'oyokya essabo bituufu bakulimba zisobola kwokya ssabo kubanga sira nayokya essabo n'amakanisa nayo nja kugokya kuba nalyo ssabo kyaki bigambo by'abazungu ebyo masjidi lwawarabu mu Luganda kye tuyita essabo liba ssabiro wosabira kati ekyalobesa abantu mbu essabo liba libi kulaba ssubi mu bajjajja fedda nga tebalina mabaati kati olubugo lugoye naye olw'okuba abalya mmere bw'alaba baluziikamu omuntu atya neffe abamanyi nti omuntu tafaafa mubiri kyova olaba nti olubugo olwo sirutya kuba mmanya jjajja yagenda ku muti omutuba n'alukomaga akole olugoye kati omuzungu bwe yalukoppa n'ayagala atuguze ebibye byakoze ng'alina tukyayisa byaffe era kyova olaba abantu abagamba sitaani gyali sitaani obuuza sitaani kyeki bwe mbanga nakomaga olubugo jjajja nga yalukomaga n'oli n'aluka ekibbono n'aluka omukeeka n'embiteeka mu ssabiro kati gwe bonga nti bya sitaani kitegeeza jjajja yaluka omukeeka n'olw'ekibbo n'eyakomaga olubugo be baba ba sitaani kati nganze mmanya sitaani taliiyo bajjajjange be baki be ba sitaani kati kireeza omuzungu aba nkyayisa bajjajjange njagale ye kati kiva olaba nti nze okubeera epipa mbeera ekidomola bwekyatika baddamu ne bakyokya nekikola naye epipa eyatika lumu sibitegeera ebyo Ndugga naye tugenderaawo okay so kati music career ye ekyatambulira ddala nakulabakawo ku kalenda ng'ekintu okikubira ddala maanyi kigoyina abantu ne bajja ne batandika okunkumukawo ne babuukabuuka ne badda eno buli woobeera abantu bakungumuka amanyi bayibuli erina ebintu byeyayogera abantu bye batafollowinga bayibuli egamba nti bwe muliyimba ne mukuba eŋŋoma ne musaakaanya omwoyo omutukuvu alikka ku mitwe gyammwe mulyogera ennimi ez'enjawulo kati abantu abalokola abatakitegeera olusaba bwati ne bayimba ne basaakaanya ne batalika saba kati ye oluwuliramu kamunguluzi atandika agamba zennimi ez'enjawulo so nga amakulu ge bayibuli gaali gagamba bwe muliyimba ne mukuba eŋŋoma bajjajjammwe emyoyo egyo girika ku mitwe omusogo alyogera lusogo omunyankolo kitolo muganda zennimi ez'enjawulo so kati nze ebintu ebyolaba ku stage bajjajjange abatuula ku mitwe gyange kubanga omuntu bw'ofa nabo balina bajjajjaabwe kati olw'okuba bajjajjaabwe babatuula ku mitwe bo ne batakimanya ne batatereeza bye balina kukola fe oluyimba jjajjaawo aba ayagala jje alinnya omutwe akweyoleka enze ali ku stage abimanyi nkulaba ensobole okubuulira ekyokukola otereeze jjajjaawo kuba kati gwe oli muzzukulu wa Walusimbi kati Walusimbi yali mulya mmere ne waliwo ate kyebayita emyoyo omuzungu kyayita malayika manyi omuwarabu kyayita malayika omuzungu akita angel omuganda kyayita omusambwa esegedde Tanzania jiri mulundi kiteega nyabyenji banyarwanda banyankole bachwezi kati ffe tulowooza nti byanjawulo naye nga byonna kitegeeza emyoyo egitazaala egyatumwa okuva babaka ba Katonda esegedde naye gwe oyagala osinze Yuda Iskariyoti omulya mmere omuyudaaya ate ng'oleka eddungu wa wano omuganda jjajjaawo bajjajja b'ennaku zino nga balina akajanja kati bagira ku ndongo batemanyi bagira ku ngunde omanyi ku ngoma buli mulembe gujja n'ebyagwo naye empewo zino nazo zisomesebwa nti jjajja bwe baba nga yasiima omutwe gwange ne bamukolera emikolo n'ataliko okunninyaala mule jjajja we bw'ajja okukola ku muzzukulu tasobola mugamba nti mpa 10,000 amugamba nusu 2 kuba jjajja ze yalekawo kati ffe abalya emmere ffe tugamba jjajja gusinze ennaku zino tugula amasannyalaze tugula amazzi tugula emmere tuyonja ebifo
olusi tubipangisa noga ajajja omuzukulu musabe emitwalo 2 omukolako tusobole okulabira abazzukulu kitegeeza jajja mmujje ku kyama inaga ebyammwe ebyabalya mmere byakyuka n'alaliko okukola kyenjagala osegedde kati jajja w'ennaku zino osobola okuteeka CD oba flash mu radio wali engoma eyo n'agiwulirira ku muzindaalo n'alinnya so ng'edda byali tebiriiwo nga mukuba ziri kati ffe tugenda mu studio ne tuzikuba ne tuzissako li ku flash ne tuteeka muli jajja najja ye jajja afa kimu embuutu evuze so kati tokyali mulokole tokyali musiraamu oli musamize era nze siina ddiini eddiini bibiina ebikwasa empisa tutegere Katonda sigana mwana wange kulira mu madiini kubanga bibiina ebisomesa empisa tutye Katonda wabula nze nsinza Katonda nga mpita mu buwangwa bwange mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ya alright so kati bwe tugendako ku bibadde bigenda mu maaso emabegakaawo wafunamu enkyukwe ey'abanno oba oliawo kulina omugenzi Grace mukama muumuze mirembe ebyaliwo ne bibadde byogerwa tugenze tubiraba ku mutimbagano byebisinze okundeeta wano eno nti wabba ssente ezaweebwa Alimpa okubeera nti najjanjabibwa mu ddwaliro kyali kiti anti omanyi kyenagambye nti okuba epipa mbeera ekidomola Alimpa mulabanga epipa ku bye yayogedde mba mugeraageranye n'epipa nti bwe yatika lumu teddamu kukola ki bw'oba n'amagezi ddala nga ne famire ye erina amagezi nze nagenda okutuuka ku Alimpa ng'emmoroka eziyiseewo mpitirivu omwali n'ez'abayimbi ate abaakubira ffe nti waliwo emmotoka efunye akabenje mugende mugirabe nga bo tebasobola kukola ki naye nze bwe najja ne management yange n'abantu be nali nabo ne tusalawo okuyamba era najja kuyamba besimanyi nenzuula nti ate Alimpa agamba bamweyanandi eno yeyampita bamweyanandi eno mmenyesa amagulu dagafuna nabandi eno mukubajjayo nenzuula ne Grace n'abalala ontegedde kati Alimpa nga tannayogera kintu kyonna kugamba mbu Ndugga simanyi oba ssente zimusingira ebiyingi nja zimuddiza yandibadde yeebuuza senga namulekayo kuba ekyatta Grace yagwa mu mazzi ng'emmotoka emusazeeko okugulu kunennyama eweddeko kati omusaayi ne gugenda mungi kati ate n'agwa mu mazzi n'aziira oba yagamira kivula yatuuka mu ddwaliro ne tumuteekako foosa bamukoleko ne batuuka omupampinga n'alema n'afa ng'aluddeyo kitegeeza n'Alimpa senga nali namulekayo nenninda nange embeere nga bano abayimbi be nnalabye abavuddeyo mu mawulire okwerabisizaamu nga biwedde senga namulekayo nange nandibadde ngamba kaninde bannamawulire bamale kuŋŋaana ensi erabe nti nnyamba yandigenza okukyanga omusayi gumuweddemu yandifudde osegedde naye kati ekimwogeza obwongo bumulaga nti yawonye obwongo bumulaga nti ye yeetaasa bumulaga nti yali wakaby okuwona ku balala kyovula teyasiima bye nakola ali mu kwogera naye ngaekituufu kyayogera sente mama Fiina asobola okujulira yazikwasa mama waani kati famire ya Alimpa eyo gyolaba kuva lwe bajja baali balina akamiro bavuma bannamawulire boogera bubi mukazi wa Alimpa nga tannaba nakumbuuza nti oba wasuza otya nti oba weebala okuyamba yasooka kugamba balabika baaluutinze ssente n'atamanya nti mbu bbaawe alabika yabadde ne ssente n'atamanya nti bbaawe yava gye yava ng'agenda bwe yava ku bizinga atuukira Makindi ale n'agala ave Makindi agende ku sho kitegeeza fe abayimbi ebiseera ebisinga tugenda ogera ku kivvulu ng'oluusi ssente toyinaawo ogenze zino nagyokola ki ate nze nali siina budde bulonda bintu by'abantu bagudde mu mazzi era n'ebintu bye najjayo nali naakakwata ensalo yalaga faya nga ngifunye kwe kulaba Lady Grace ate nenva ku bintu nenkola ki nensitula Grace nali sola kuleka abantu baffe mbunoonya bintu by'aba Alimpa naye obwongo bw'abantu mu kifo ky'okunneebaza badda mu kulumirirwa bintu ne batamanya valu gye nataddemu kutaasa muntu waabwe singa Alimpa yali alina ssente zisobola okubeera nga zisukka akakadde sijja kwogera byesimanye naye nga Alimpa kyalina okumanya abantu bano abatutaasa ng'abatuuze asobola n'okusanga ng'oli wali ofa okutta essimu n'agala agikusikeko n'ogiremera n'akukuba n'ofiirawo era abantu abasinga tebafa nti mmotoka eba yamuse abamu babatta olw'okuba amuggyako byalootinga naye nze yakugjayo ninkugjayo ne vidiyo nzirina gundi nagamanage kasasa balina vidiyo nga nsitula Alimpa mu mmotoka yange mutwala mu ddwaliro mu maanyi otegedde kati senga ebyo byonna Alimpa abadde alina amagezi yandibadde asooka kujjukira bagana naye omusajja ono
ye bulamu bwange essaawa zino otegedde sente ze balwanira bwe baba wa miliyoni 2 naleeta advice neŋŋamba nti babawadde 2 nze nagamba mama Fina nti naye mulina bootawadde kuba owadde Alimpa ne waliyo abalwadde abafunye obuzibu ku lw'Alimpa nampa akakadde agenda okukampa nze jjukira sente ze najo manaja wange wuyo lwali sente ze yampa ku mulimu zonna nazifulumya kiro kuba we natuusa abalwadde nga Grace bansaba eddagala oli kabuye yafa bano abalala baagala okubakwatako nguleyo eddagala ezo sente zonna tebazivaliwinga okitegedde era Alimpa agamba yali ategeera naye mubuuze ekiro ekyo we namutuusiza okumuteeka munda yamanya bye nakolaawo osobola abasawo mukwatako ontegede kati bo bwe bajja ne mbagamba mama Fina amaze okumpa kakadde nengulirako bye nagulirako eddagala ne Madame Sophie yali yazze nga mama Fina tannatuwa namugamba nina sente emitwalo egi n'eddagala libaagala lya sente nyingi tusooke tufune ku sente naŋŋamba ku simu ninako emitwalo gyalinga 5 naga katunoonye tuweze 10 tugire tuweze 15 kyenva mugamba n'agenda n'azijjayo aba yakazimba mama Fina kwe kukola ki kwe kumpa zino ontegedde nye mu kusipeninga awo munda mulimu abantu betwasasulanga okuyonja abalwadde abo otegedde mulimu benakola nabo nga baba abakyasitula ono ne bagakwata ono osegedde abo nate bannabeebaza osegedde nze nadduka nga leeta eddagala ate kati jangu oyonja ono ate kati jangu dduka ositula ono ate jjo okuuma ono tagwa ate kati ono atandise jangu tulabe ono atandise okulaajana byonna nga batumanze ebyo byonna nga sibizzeemu bwe nabagamba nti miliyoni 2 zibawadde mukwateko emitwalo aga obaaga tukwate 2 tugawe famire ya Kabuye omwana afudde kuba obuzibu yabufunye ku lw'Alimpa bamugye mu mochale bamutwale enamayumba gye twamuziika asa tumugateeke ku Grace wadde famire yezze muyambe mama Grace bajjeemu maiti eno egende ekigedde emukono balabanga nze anoonya okufuna sente bye byasinzirako okwogera kati ono omukazi olw'obusiru manyi omuntu nga munaku aba munaku kati ye yadda n'agamba bali mu Ndugga abadde ampeeka sente naye nga n'ayogera si yazaala Alimpa maama we muto gwe bakwasa ki kuba nze maama wa Alimpa yennyini tantunulangako mu maaso era simumanyi naye kati bwe bamuwa sente ndowooza ono gwe baziwa yalowooza naye nze nakola ku reference okuyamba abafuna reference okujja maiti mu mochale era baayitanga nze Ndugga kuba erinnya nga likolaawo nenjugula n'abasirikale osegedde bwe twabimala nze emmotoka yange nakwatako kasente awo kuteekamu mafuta n'okujooza bajooleza emitwalo 5 nenjozeza emirundi nga 10 okuggwamu omusaayi n'ekivundo kiri kubajjukira abaali bagisesemera nga bajja basima musaayi ejjudde Grace namuteekamu nga nvuga maiti yennyini musaayi mungi bano Balimpa bennyini nga watudde akulukuta musaayi ebyo byonna tebabibala ntegedde nze kwolwo nafiirwa ebivulu naye na extra launch ewanitanda wano ku PTC abantu baagaana okujja kuba mu kifo ky'okubika bali abafudde ate babikanga nze olw'abawagizi bwe bawula accident bo balowooza Ndugga yakoze eki ne bambika nnyo abantu kyo negaana nali nguliddwa gurupu yange baali bagiguze miliyoni zaali 7 ku kipande nga bataddeko n'Alimpa yesimanze baali bamuwadde nga tugenda kukola Kigumba Masindi nakasongola Alimpa kasita bafuna obuzibu ebivulu bya stoppingibwa kuba oli yagamba tesobola kukola ng'oli munaffe afunye obuzibu otegedde ne bistoppingibwa kati ennaku zonna mbadde ndi mu injali sikola naye ng'ate nasigala nfulumya ngenza okuziika eno maze ngenze wa Grace byonna mwabirabanga ku ntambi navaayo manager wange afiiddwa kitaawe ate nenzikirira enkeera byonna nga nfulumya sente naye abandi badde banneebaza bali mu kusasula na bivumo kuba Alimpa ali mu ddwaliro nga ne miliyoni 2 ze baamuwa tezimumala kuwona wabula alina obwongo obusobola okugamba Ndugga nja muwa sente ze wabaza ayagala bw'oba walina sente ku akawunti lwaki famire yetu wagiwa buwipini ne bagenda bajjayo bakuleetera okusinga okwegayira okusabiriza abantu entegedde bulungi kati nze nali ngamba abantu nti bannange musigale nga muyamba toyitanga ku bantu naye nange kyampeddeko era mbikubye oluyimba ndowooza muluwuliddeko oluyimba lufulumye leero baluyita abantu tebayambika ko nanoonyeza byensobola okwogera n'abantu nga sobola kubannyonnyola byaliwo osegedde kati ffe tuwulidde baze boogera kati nawudde avuma kasuku simaye kasuku wanjogeddeko ebyenkima naye nga mu reality bwe twali tusitula abalwadde abo manager ye yagamba ate eno enkima ekola ki wano enkima yo teyafa
nga kasitome kati ku kiyinja nga weekali kava mmoroka manager n'abaana bonna nali nabo bajulizi akakima kaaliwo otegedde akakima kaali awo ku ssemuto nga sikaali olwokuba tetwanoonyereza tebita tukwatako nga nze sisuubira nti omuntu atambula n'enkima twabireka awo nze nentwala balwadde yali yenkana etya nkulu nto waayi akakima kaali kakulukuluko naye ng'asi enkulu ziri katu kachima koolunda osegedde era amawulire nejjo nagafunyeeko nabaddeko mu studio olwalaba emmotoka ng'egwa ne kadduka oba kabuukamu oba kaliko mumandwa nsimanyi kubako kasitama ku kiyinja ebyaddala kati n'obuuza avuma kasuku ng'enkima okimanyi wagirina lwaki ovuma kasuku ompulira essimu zaavudde ku mwalo essenyi gye yalinyira eryato ng'agenda ku kizinga baakubye essimu era n'ennamba njirina omusajja n'ayogera twamulikoodize n'abamidiya bamu babaddewo omusajja n'agamba omusajja yajja n'enkima mu kugitwala n'agiteeka ku lyato ompulira ne bamugamba omugagga yali atisseeko ebintu bye nga bingi n'agamba oyo bw'aba alina enkima mubajjeeko zisigenda nabo mugjeeko ebintu byange kuba mukimanyi gye ndaga tewagenda nkima ontegedde kati bano bwe babagoba ku lyato ng'abantu bagamba ate tugobawo ebintu ebingi tuleke baana abatalina ne babagoba ku lyato bo ne bapangisa akaato akatono ne kabatwala bokka special kati bwe batuuka eri mbwe abatuuze babagamba enkima tegenda ku mwalo eziiru fena tumanyiwo kuba nze nakakolera eziiru abamanyi eziiru waliwo n'embuga buli muntu agendayo okuyimbirawo tumala genda mu mbuga kuguwayo mwenge na mwanyi okukolerawo oluusi enkuba eremesa era batugamba nga wakatuuka nti bw'otagenda eri mu mbuga oyinza obutakola kuliko emisoso gyakwo ennyanja erina emitendera waliwo n'emizinga nga kye bayita luwero tosobola newoba mulokole nga beepanka okusaba tosobola kutwalako mukazi era kubeerako basajja bokka bw'oba oyagala okwegatta ojje mu bizinga birala mumala n'onaala bulungi n'oddayo eri ku kizinga tekugenda mukazi osegedde kati abakiyita luwero kuliko ebizinga ebitagendako ndiga kuliko ebizinga ebitagendako bulo kakati ekyo ekizinga kyo tekigendako nkima kati nti bwe yatuuka ku mwalo nnyumya bye nnawulidde ku musajja nti bwe yatuuka ku mwalo ne bamugamba toyingiza nkima wano waakiri gireke mu lyato bw'onaamala okuyimba okole ki okeere ku makyo osange enkima yo mu lyato ogende kati ye kyeyakola mbu yagenda ku mwalo n'agula ebokisi ya sabbuuni enkalu najja n'ateekamu akakima n'akakukusa nga tebategedde n'akayingiza ku mwalo enkeera mu kufulumayo ndowooza nga bakomawo byebizibu ebyo ebiseera ebisinga abalya mmere tuyina endowooza mbu tumanyi nnyo naye ne twerabira nti bye tukola abaatusookawo baba bamanyi nnyo omuntu akusinga emyaka 2 aba akusinza okulaba ensi kati Alimpa ndowooza nga wemulaba bw'aba yasobodde okuvuma nze yamugja mu mugga kitegeeza ate yali tasobola butanyooma bali kuba alaba sereebo ekitegedde abasingako alaba nti wakabi ebizinga byosoosa okgendayo tomanyi ffe abagenzi buuza ku bayimbi banno nti banna ekiri kitya otegedde bulungi kati ebintu ebyo babinyoma agamawule gonna bwe munaaganoonyereza mugende essenyi ku mwalo mugende ne ziiru waliwo ziiru mukulu ne ziiru muto naye gwe mujja kumanya ziiru kigwe baaliko mubinoonyereze balekeraawo okumanyira ng'avuma abantu ng'ate ebintu byali bituufu enkima yagirina ontegedde so kati ebintu ebyo byanyiza bwe nalabye nga boogera nnyo waliwo n'omuyimbi yavuddeyo ndowooza ng'anoonya platform kudda atandise okwogera Ndugga leeta embalirira osigedde mbunno lwakakadde ke bampa nimbuuza gwe emyaka gy'omaze ng'oyimba embalirira yo wagikola otya okuba omwavu wali tofuna otegedde era namulabya ntiisatiisa simanya Ndugga nze buli ampalampaagwa kali ennyoko ojja kusigala ng'oli wansi nze tebantiisa ndi musamize osegedde yagenze osegedde sebo omuyimbi oyo awudumulaasi yeyantiisatiisizza yakoze akatambi gye kali mu Ndugga ffe nze ndi mulevu simanya yeeyisemu papa Semakula yeegeraageranya ku basajja abaakola ebyabwe abagagga yeegeraageranya ku basajja bakamiliyoni abalina ku mafaamu yeegeraageranya ku basajja abakoze ebikalu mu kuyimba abakyali bo bakyamanyiddwa babagula ne miliyoni 5 kyokka ye abeegeraageranyamu okitegedde nze simanyi ontegedde
era ntiisatiisiza mbu nyinza n'obutatuuka ye we yali nze mu kujja okuyimba kino nkibagamba abayimbi ba Uganda nze mu kujja okuyimba nasitulanga byuma wa Segawa saanoonya kwenkana Segawa saanoonya kuvuganya kwenkana Abudumulasi saanoonya kwenkana Kamiliyoni najja kuyimbira nsi emmanye level ya Katonda gye yantegekera weekoma weewo gwewa wansinga okuba n'ettutumu mu nsi n'obeera wakabi kuba abantu bonna abayimbi be yasinga okuba nga wakabi nnyo nga bwatimba Masaka okuva ebisega teri kivulu kibeera ku kkubo ly'e Masaka nga kati akikola naye abaana abatandise ennaku zino bazimbye abayimba bakoze ebintu ebyakabi bali ku kyati eyandibadde agamba nti nakola bubi kanneekwate ku bayimbi bannange ate alaga maanyi buffe twakola ebyaffe antiisatiisa nga bwesijja muyimbi eyagwoli wano omuwa platform nze muwadde kamwogereko kuba kyanoonya ontegedde nze kyayakoze kibi kuntiisatiisa mbu nyinza obutatuuka waali nze nawe situukawo ensi emanya nti Ndugga yakola kuba nze byennyimba nze abasajja benkompiitinga nabo benandivuganyiza baafa kafeero basudde omulala yandibadde muzeeyise batta abajja mu kiti kyendimu mu kuyimba simuvuganya mu tutumu baawule tutumu n'erinnya yalina ettutumu kyova labe kitawanya Alimpa yalowooza nti alina erinnya abadde na ttutumu tannakola linnya kati nze nina erinnya kyova laba nze bwenyimba siyimba kunoonya kututumuka noonya kuyimba ekyo ekirisigalawo nga nvuddewo kyova laba bwenyimba oluyimba ndeka mmanyi nti lujja wakati wa Kafeero ne basudde bwe bajjayiza Sebatta luyinza okuyimirirako kyova laba kinfudde w'amaanyi so si kujja kugamba nti noonya kusuula Abuddu nga bwe bagamba abagenda ku malaalo simanya ku lwabuddu simanya abalala beesibye mu mabira abalala beesibye mu biki banoonya mawulire nze ebisibye nkola nze nkubisa bigambo kati bw'aba Abuddu ng'agamba nti Ndugga talituuka wendi nze mbale seegomba kutuuka waali kuba sirabayo balungi kavidiyo yakakoze n'akateeka wabannange mbale sinoonya kutuuka waali kuba sirabayo kalungi gyali nze nyimbira abawagizi bange kunjagala nyimbira abawagizi bange abampa akasente nyimbira abawagizi bange kusomesa ggwanga ensi kugibuulira biri mu ggwanga sivuganya bayimbi era temulowooza nti nyina gwenvuganya neevuganya nzekka otegedde naye kantiisatiisa nze tebatiisatiisa manya abantu kazibe kapo yabagamba owuza simanya nava bwamba nga tomanyite nange owekooki ndi musajja temuddamu kuntiisatiisa amazima googerwe wavuddeyo n'okola ensobi nojja ovunaana Ndugga aleete embalirira ku bintu nga n'ekikumi kyakulema okuwa lagafaya ali mu nnyumba bamusiibula mu ddwaliro naye ali mu nnyumba yazzeemu bw'ayogera kati ekituufu n'akyuka n'ayogera ebifo avaako kitegeeza omwana oyo ayinza n'okufuna obuzibu n'atabuka omutwe kubanga balemye omutwala mu ddwaliro bali mu kukola mawulire kyokka nga lagafaya yali maneja wa Abudumulasi ebbanga ddene osegedde naye n'okumugyayo waka kumulemi ali mu kutunkana Ndugga nze gutunka naye siina kyenkubanja wabula womanyi nti wakoze ensobi leka kwefuula mbu ate gwe osinga olw'okuba wakoze ensobi n'ontabaala ate leka kwekaza n'ontiisatiisa siina kyenda kukutyako okitegeeze ne bwojja obumundu ne bwojja n'amajambiya nze bamweyana ze sitiisibwa okitegeedde ate nze sitya kufa kubanga okufa mba nfudde mubiri omwoyo tegufa bwe nkulemwa mu mubiri wano omuzimu guli kutuga kitomumanyiira tutiisatiisa kuba nze sifa kyenda omwana kuliko omuntu akola ensobi ate n'ali mugimanya natiisatiisa abayimbi bonna mu Uganda bagamba Ndugga baleka abo bye bakoze bikyamu gwani avaayo weeyita ki kuba nga kunoonya kwezangulu ate nga yazaawadda kitegedde kati bebeetereze eyo nvuddeyo ekirala njagala okuyigiriza sigala kwogera bingi ku Alimpa sigala kwogera bingi ku bantu baali malwaliro eyasiima asiime oluyimba nalukoze lugamba abantu tebayambika bannange mundeke sishanunya bagagga beematira abantu batama tebayambika gwe nayigiriza eddagala wafunyemu olungu bangu lwateekaakana nsamba kulanna mabe yawonye ensenke osanga bamwogerako mbuyeeraga aswaza kulanna mabe yawonye ensenke osanga bali ku bbali bamuyita omuzibu maama fiina bawonya agazibu ne bamwogerako mbwagabira mu kamera aswaza lutalo gwe yawona enkyakya lutalo gwe yawonya enkyakya ate yeeyadda ku mukyala we wakasoma empapula gwe nawonera ona enjala bwe yafunye ku mukkuta ate ng'omi afunyiza ndowooza oba otegedde gwe ŋŋamba
Osegedde so oluyimba balise tebayambika lufulumye leero lwaki nkola nnyo bayinza okulowooza nti nabadde wa kuyimba kweyo naye nabigaana nennaade nyina okusomesa eggwanga bategeere nti n'oli bw'aliba avuddeyo okuwona ategeere nti tawalampanga ate nga tannafulumya kigambo amalenga kwebuulirira kikyazzaako. Alright, so kati jjajja bubaka kiboyina eri Alimpa n'abayimbi aba upcoming abafunye ettutumu nga tebannakola linnya. Obubaka bwempa Alimpa buli mu luyimba buli ayagala owulira obubaka bwensindiridde Alimpa banoonye oluyimba abantu tebayambika banaaluwulira ajja kufuna ategeere nti omusajja yanyanikudde osegedde yeah. So kati tugende mu ddwaliro akayimba kano tuwe akayimba tugende tukamuteeremu akawulire mukamutwalire bw'aba asobola naye agende mu studio ayimbe anziremu Alero yaleja baliko ekikemediyono yebbamu ya Ndugga agambye nti ye avudde ku bantu era n'abaterawo n'akayimba awo tugenda kubeera tubakabakubiramu ate musobole okubeera nga nammwe mukajjamu message. Ebintu by'abayimbi tebiggwa matenda naye ate n'ebintu by'abantu tebiggwa matenda nze kyova asaagala kuyamba kubanga oyamba ate nomaliriza ng'otandise kwevuma nsi. Anyways mubale nnyo okubanga mutufollowinga yonna gye mutufollowingira ngenda kusemberayo nga ntumira ku ba Speed Express Tours and Travels bakuwa visa ekutwala e Dubai bagamba nti ddukirawo ogende obeere ng'ofuna visa eri very discounted. Bagana afa ba Roast Coffee Academy bakafuluma okubangula abaana ba barista ab'amaanyi bazadde mutwale abaana bagende basome omulimu gwa barista ogw'omutwe poza ate n'aba Herbal Choices Pharmacy nga bano bakola ku ndwadde nga pressure diabetes nabo bagamba weebali nnyo okubeera nga bakutusaako eddagala ery'obutonde. Ngenda kusemberayo omwami omusaalongo Lukwata akugamba mugezeeko omala kulabako n'olyoka osasula. Okay, so ate show tugikoledde wano eno ku G8 Beauty Center e Bulenga. Eno ye saluni ya jjajja bamweyana wakolera enjala. Bwemba siri wano mba mu mbuga n'embuga eri wano ku Mwende Bulenga. Bwemba siri mu mbuga mba wano nga njuuyo tabakyala. Naye jjajja kasaluni ka mulembe. Ndula n'endabika ematalinga omuntu olaba endabika n'omanya ekintu bajjajja basaggula. Tola kati gwe nkulabye bulabi ne mmanya nti hawo mukutu gutambula. Sasa bana mujjeko ku GT the G8 mujjeko ku the G8 Beauty Center e Bulenga we tukwatidde ne jjajja atenge no saluni ya jjajja mu butongole nti bw'oba tomusanze ku mbugo jjabuziko no saluni noga nti bana yimuyite jjajja mulabeko ng'avaayo ng'omulaba tugenda kuba tubasibye olunaku lwaleero. See you next time.